agala Trump alumbe eggwanga erya Iran alimalirize. Iran egamba nze mwenna mbalindiridde. I have no problem. Mujje munnumbe bannange nja kubeŋŋanga. Mwagala nange kunkuba siina tabbu. Oba nkuba bizimbe ki ebyammwe oba nkuba masinzizo ki agammwe. Bannange mwa bannumbye ndi muganda wammwe, ndi neighbor wammwe, ndi mukwano gwammwe. Munnumbe. Wennakuba temunnenya. Wennakuba temunnenya. Kakati tulinze. Wakati nga waliwo amawanga gali mu kumugamba lindako Middle East eri bize. Waliwo eggwanga naddala eggwanga lya Saudi Arabia bali bize. Bali mikolo gya hijja. Ojja kukola era Trump ogenda okole era ofune obuzibu. Eno tuyina abanene okwetolola ensi worldwide. Tubalina bali Makka abakulembeze b'amawanga, bamufiti b'amawanga, bambasada b'amawanga. Ojja genda newe okuba bukubi ku boda ya Saudi oba otutaataaganyiza tuveeko. We are busy. Era Trump zezimu ku nsonga oba oliawo ezikyamuganya okulumba eggwanga erya Iran mu nnaku zino kuva wiiki eri ewedde omukulu ayagala kulaba nti ataalumba. Nkugambye anoonya ensonga ennene emujja mu lutalo. Ate Benjamin yagitegedde. Era yakyalemeddeko zino zonna ensonga kati zibatuuseeko ettaano. Iran yasimbye ejjigi n'agamba byonna mubikole. Wallahi tetugenda kubawa nukiriya. Nga tulayira Mukama Katonda nga atulaba. Tetugenda kubawa nukiriya. Ebyo bye mukola byonna mubikole. Mubuzeebuze, mukwate bitu bomba, musombe byokulwanyisa, mugende mu UAE, mugendeko mu Jordani, mugende mubuzeebuze nti nze nkubye munda mu ggwanga lya Kuwait, mwagala bannumbe, byonna mubikole. Sigenda kubawa nukiriya. Mukole kye mwagala kyonna mu linnya lya Katonda. Sigenda kumubawa. Mujje tulwane we mubanga kye mwagala. Mujje twekube. Kakati wulira ebyama. Iran yavuddeyo negamba attackers tulumbe. And phase 3 eno jukire ba phase ya kusatu involving Iran's new weapons will start. Mujja kulaba ku byokulwanyisa bya Iran ebipya mu phase ene eyokusatu gye mwagala okutulumbiramu. Ye gwatulumba attackers. Jango tulumbe sebo. The world economy would be kino sigenda kukyatula tekiyisika mukama kimansa entungo. Kyavuddemu araga ki. Allah Nemba bazungu bakikozesa nnyo. Bakibulamu n'olugalo. Waliwo olugalo kuno ku ngalo zino 5. Waliwo oli wakulaga olugalo munnange bakibulamu ekigambo ekyo. Akitegedde ndowooza okitegedde. Kakati ampuliriza Iran emutegeze mugamba kakati baako kyokola kyonna kikole olabe. Kakati olutalo luli mu kwevuga. Onkusooseeko ba mu Cuba. Kakati wuliriza. Waliwo Iran evuddeyo ejjukiza eggwanga erya Amerika. Bamugambye teweerabira. Twalinako n'abantu abalinga ggwe. Twalinako abantu abalinga ggwe. Naye mu Middle East twabakuba ne tubajjamu. Abassyrian mubajjukira. Assyrian mubajjukira abo abantu abo. Baali ba mulembe gwadda. Era baali b'amaanyi ng'ensi batya. Wabula Turkey, Iraq, Iran babazikiza. Ebyaddala Abababiloni beekolamu omulimu. Ojjukira akaseera ako. Bantu baali Bababiloni ne beegatta n'eggwanga erya Iran abaaliwo akaseera ako ne bakuba akabinja kano. Ekituufu kaali kayina amaanyi nga koogera nga in fact baali balina empire mu Middle East nga boogera baboggola nga America. Bakola kyonna kye yeetaaga bakifuna kifuba ddembe nga America.
Iran emugamba saagala obeerabire, saagala obeerabire, twabalumba ne tubakuba, twabalumba ne tubakuba, teweerabira. Kaakati tugendeko katono nnyo munda mu ggwanga erya Cuba. Jjukira Cuba wano waliwo okulya nawo n'okkomba essuwaani. Amerika ayagala kweyambululira mu ggwanga erimu mu Latin America awo. Kaakati nga sinnagenda wala, twegattegatte. Ndi mu kulaba nti mmaliriza enteekateeka eno ya Masjidi Jamba, ndi mu kugiwumbawumba okuzimba omuzikiti, tuguzimbe nze naawe. Wiiki ejja tojja kuddamu kumpulira nga nkugamba ku nsonga eno, tugiwumbewumbe, tuzimbe omuzikiti wakati nga twasiibye, wakati mu nnaku zino 10 ennungi ennyo, ng'osindika kyonna ky'osobodde. Tandika ne saddaaka ng'ogenda ku mulimu. Allah omugambe Mungu, nziguddewo na saddaaka olunaku lwa Mande, nsaba ompe Allah nange nziriza ddala bingi nnyo ku 0777 11 7 23 0777 11 79 23 eri mu mannya Gasozi Muhammad Haruna. Sindika okwo ku lwa Mukama Katonda, tugate wamu nze naawe, oba Airtel 0706 74 7 0706 74 60 70 eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio. Kakati wuliriza, agendako munda mu ggwanga erya Cuba's armed forces once fielded tens of thousands of well-trained soldiers during the height of the Cold War. Bano n'Abacuba bali mu byafaayo era baali balwanyeeko. Kati tension ey'amaanyi tulengedde nga Amerika akutte ennyonyi, kasita asindikayo ennyonyi omanya ekiddako. Mujjukira bye bakola Maduro, nkugambye Amerika anoonya we yeeyambululira. Amerika olaba kye, Amerika anoonya eggulire. Era nti bano bakubavaako. This is America. Weekyo weekole ebyayo. Amerika anoonya eggulire eribikka ebibaddewo mu nnaku 80 n'okusoba. Either jaddifuna mu Irani, werigana okuva mu Middle East. Era nakugambye ne wiiki ewedde nti ajja funayo eggwanga alirumba alyeyambululiremu. Ensi yonna ekube nti era kino kye baagala okukola pulezidenti w'e Cuba, baagala mukola nga bakola Maduro. Wabula ab'e Cuba bagambye kaakati ovudde mu Irani, kale ovudde mu Irani ozeeno, Irani biganye ozeeno, no problem, it shall be your eyes to see. Jangu bakuwaana obusajja, jangu waliwo amuli emabega ono ow'e Cuba mwangu wakuba, mwangu nnyo emirundi 10. Yadde basajja bazibu balina ba muntu nsolo. Abacuba ab'e Cuba nkikuddiramu balina ba muntu nsolo ab'amaanyi abali trained enough okuresistinga. Era bamugambye ffe tetuli nga be Venezuela. Ovudde mu Irani bikyalemyeremye, oyagala kwebbululira mu ffe, tewali buzibu, jangu. Ensalo zonna ziteekeddwako abasirikale, wabula tutegeddeko n'ekigambo ky'omukulu oli kye yayogera, omukulu oli ani, Omuchina, ng'ategeeza eggwanga eri Amerika nti bakuwaana obusajja kwata ku Cuba, wakati nga yakamugamba va walimu ku kazinga ka Taiwan kaveeko. Yamugamba n'omugamba Cuba gireke. Jjukira mu Cuba mugana amawanga Russia ne Iran balinayo ebyokulwanyisa ne zibeesi. Mu byobusuubuzi bali bati. Olengera, Xi Jinping yagambye Amerika, entalo z'owakula ojja kkakkana owakuliddemu ebyaffe, ofune obuzibu. Amerika kati Abacuba wuyo akwata Cuba agenda munda mu ggwanga lya Cuba, ayagala kulumba mu ggwanga erya Cuba yebbulule, ate nga Amerika akisobola. Era we mutaaweerwe ab'e Kanongo tuli fenna, we mutaaweerwe
ono anoonya waakolera eggulire eribikka bye mumwogerako ebikyamu, anoonya era ajja kulifuna, yenna amwekiika mu maaso. Teeka waaga walemererwa eno agenda kufuna we yeeyambululira, naye bamugambye Cuba yo gireke, ebyo nno nga bikyali awo. Kankutwaleko wetuva mu Russia gye nkutwala nga tuddayo mu Middle East, kwali waliyo ekyamaanyi ennyo ekiriyo kye sinaba kukuwa. Eriyo abakoze endagaano kaakati Russia, Putin, Vladimir yenna ayina omuntu wo ng'ali mu Ukraine, mukubire kasimu we kaba tekaliiko, mutandika okukaaba. Kozi bagamba bigambo ki nga baziika, waliwo aboogera ebigambo la ilaha illallah, mutandikireewo. Putin abikoze. Bannaffe aba Royal Healers na Mirembe Road kakati gwalina emyaka 35 10 emeka omukyala wazaddeko gana amajaani gembawa ekituufu nange amazima nange nga yina ewaka sikyakaaba alusaasi alusanga zannuma. Allahu akbar. Ne bantuuka n'okwagala okuzikalakata paka omusajja we yagamba ku lwa Allah kwata omukebe gwa bwereere, era we nagunywako ne ŋŋamba kati leeta ebirango ku paalo, leeta ebirango ku paalo mbagambe kyenneekakasa. Arusa zikumazeeko ebbanga tezikukkiriza kusiiba, enkya tugenda kusiba Arafa. Alusa zikutawaanya jangu ogula amajaani ga azima, amajaani ga salusa nago weegali, mugamba akuwe gwe munnyonnyole. Olina prostate ofuyisa buli kaseera, olumizi wange ofuyisa, genda bakuwe amajaani ga salusa oba aga azima. Olumizi wange ofuyisa, susu gw'ofuyisa mukwano gwange bambi taggwayo, genda bakuwigana amajaani. Mu wiiki emu nnaku 2-3 tugenda kulaba nti munange ofunawo enjawulo ku lwa Katonda. Bali ku Mirembe Road awo mwabalina sukaali doozi yammwe bakola nkole order pressure doga liri balya order, ebizimba liri balya order, akuba liri fresh aniya weeriri. Abalina hemorrhoids mugende babajjanja bye bamikwano. Bali ku Mirembe Road ku mafuta ga Lobbies, kazimbe ka Volcano Bus Park. Otuuka ku mafuta ga Lobbies, akazimba akadda ku kaliko ekigambo Volcano Bus Park. Tunula waggulu ojalengera akapande olusi katiniti muli kuliko n'ekinene kiriko Royal Healers. Genda ku kazimbe kennyini onoonya amadala we galinnyirinnye mu madala gennyini mulimu obugere bulimu ekigambo Royal Healers. Bugoberere paka ku mulyango dduuka namba 314. Kuba ku ssimu ne leero baakoze ne ku Idi bajja kukola n'enkya bajja kukola, ku Mande bakola paka Mande bo tebawummula. Baliwo natiriddwaliro baliwo okujjanja 0749 9 14 09 0749 96 1409. Nze nkuwadde buwi oba 0779 95 92 45. Genda bakujjanjabe mukwano. Onaagamba Yusufu tatubeereddewo nga tuli balwadde. Kale tuddeyo munda mu ggwanga erya Russia. Putin, Vladimir, gana amawanga agamu buli ayagala okulumba eggwanga lyonna gasooka okutunuulira n'agamba terinnumbe. Putin amaze ebbanga nga wetuva wano kwata essimu yo, abalina ennamba yange ngenda kugamba wano Nasifu, enagamba Nasifu abibatere ku YouTube ya Pal FM. Ngenda mbibagamba aba YouTube kati mwe mulidde empanga. Ngenda babagamba ka video tugenda kasalasala katulabo batunafuna akadde bakabateereyo. Naye Putin kyakoze Ukraine. Oreshinik mujimanyi giroonye nga tumaliriza program kati simu ye eri busy nkimanyi. Oreshinik gwe kwata bukwasigana mu YouTube otekemo Oreshinik gwe ne otekamu kigambo kyokka. Omusajja agituuzizza ku ggwanga mu Kiev, ku ggwanga erya Ukraine. Bali mu kukaaba. Ekyalo omusajja akyosezza bino abadde tabyagala. Era abagamba nti Putin munafu, Putin tayambako, Putin tayagala kutta bantu. Mujjukira nga bakatandika ensonga zino yayogeryako abantu bali Maria Paul ne bafiirayo mu bizimbe omwo. N'afunamu ak'obuntu. N'abagamba bannange nja kubakuba. Kyaddiridde Zelensky yakutte ekkubo, yamaze ebbanga ng'alumba, amugamba mwana wange nja kukuba. Zelensky nja kukuba, bakuwuddisa nja kukuba. Yamutuuzizzaako Oreshinik. Eno n'Amerika gy'ekyanoonya ne ba alayi banne
Abachina bagamba kana akasajja Oreshiniki kagikola katya. Ne Iran yeebuuza kana akasajja mugibuze Belarus Lukashenko mugimubuuze bagimuwaako bagitirekeko eyo eriko mu Belarus yagimanyi. Saagala kuyingira nnyo eyo akadde kantutte akadde ndaba kantwala tindiggwa ng'omusezi obudde gwe bukeddeko. Amina tuli ffenna muganda wange kitaata wange ali awo ndejje mwami Jalamba taata wa Kasasa ogamba otankimanyi kwoli abere kulaba nti ate muganda wange ogoberera mpola mpola mu mbeera yonna yonna naye nga tuddeyoko mu Middle East tuddeko mu Middle East mu mbeera yonna yonna abasajja Jajja Elias ebulaga ku mwenda bangambye tova ku Paal FM oli jajja mukadde kadde naye munange Paal ojagala kakati Netanyahu Benjamin waliwo ekintu kye balina okumaliriza wakati nga mu ggwanga lye waliyo obululu obwengedde Novemba obululu bwengedde era naye nga bamuzoganya. Jjukira nakugambye ayina naye ensonga ezize ng'omuntu ono tayagala kuva ku Prime Minister olw'ensonga wooviirako. Tulaba abakulembeze tebagala kuva ku buyinza balina ensonga zaabwe. We mwagala kubaloopa sebo genda onoonye Jacob Zuma munoonye gyali. Abakulembeze bonna ab'enjawulo baba tebaagala kuva mu buyinza olw'ensonga ezo nti mwagala sebo mubaloopa ebintu bye bakoze mubasibe mubatawaanye. Kakati babuuza muba mukola byaki. Kakati Netanyahu ali mu kutambula amawanga ag'enjawulo wakati nga ekibadde mu Ukraine tukisuubire munda mu ggwanga erya Iran. Badna Iran mbaddiramu America ali serious ali mu kukola enteekateeka yonna gy'akola abeeko ekinene kyakola mu ggwanga lyammwe erya Iran. Era Iran tutegeddeko nti kyekoze eddidde abantu. Jjukira balimaganye mu nsonga ezimu kati bamaliriza ku nsonga 5 era ezimu gitabaziganye abagambye nedda eno n'ekyanze ezimu ku zo twabagambye era tuze tuzibagamba. America tusuubira okuta ebintu ebimu ebya Iran tusuubira Strait of Hormuz okubeera nga eggulwa ekyo kimanyi mu bijja bagenda bagamba nti bagenda biranga mu butongole neffe twabibbyeko ebimu. Strait of Hormuz egenda kuggulwa muyitewo okumala ebbanga eggere. Abula Iran yabagambye Iran yamutajja kumuwaayo era Iran yabagambye nti entalo zonna zikome mu Middle East zonna. Ekyo nno waliwo okulya nokombe suwaani. Netanyahu kali entalo tasobola kuzimala wazimayira naye eri aba awedde okitegedde. Kakati abasajja balina ekintu kye bakoze eky'amaanyi bamaze okulaba nti bakola amagye mu magye. Netanyahu yamaze ddo teekateeka ejje mu mawanga ag'enjawulo. Mawanga Abakurudi bakoze endagaano abula bannanga baaseno ndabye nabo leero. Abakurudi bakoze endagaano ne Iraq. Jjukira bali mu ggwanga limu bagamba tugenda kubeerawo nga balumba Iran. Enkya munzijukiza namwe aba YouTube balina enamba yange abakibonna YouTube njimese nja kuba nziraba mbawe ku bubinjo buli mu Iran muno mu Middle East. Akasaidi ya Netanyahu bwatonzeewo obubwe bwa amagye galeeta n'aba n'abasajja aba Iran. Tujja kwogerawo enkya insha Allah. Kakati obamba siibule busiibuzi kubanga sibulanzi gyentuule mu mutebe ndabira ddala nga kasekende sebo oli bulungi sina tabu mpozi obulamu bangambye be bayita baakakyere tereza ekigambo omusajja bawange waliwo omwogerezi wa firimu abayita baakakyere kyovolaba bawangudde